Busiro ng'erwana okwesoga quarter final abawagizi balangidde abakulembeze b'omu kitundu okusuulawo ttiimu ne bagiwalekera. Abawagizi bano abasangiddwa mu kutendekebwa kwa ttiimu ku kisaawe kya Saze Ssentema babalangidde okwefuula balumirwa ekitundu ng'ebiseera by'obululu bituuse kyokka ng'ate tebasobola yadde okuyamba ttiimu mu by'ensimbi. Busiro erwana okwesoga quarter final empaka z'amasaza ga Buganda era ng'ekiseera kino omutuuze Paul Nsubuga yekka yayamba ttiimu. Twetaaga ssaza okukulaakulana abagagga we bali Gilbert Bukenya. Tulina Honorable Dennis Galabuzi we musajja wa byamizannyo. Neze nakoma mulaba nga alondebwa mu kalulu. Kubanga ttiimu esolozebwa busolozebwa. Kati tulina abantu betumanya abakulembeze abandiyimidde ku lwa ttiimu. Mujje temujjate nga tumaze oyita wano mulyoke mujje. Mujjire wano kubanga tegunatuuka kwa ku Sunday. Naye ng'ate tulina weewuunye RDC yanikyeyune gyali. LC5 tetumulabangako akoma wali kusaza. Naye n'abalala kyekiringa ne Galabuzi ekuba alabika yali kyusa neri nayiteeri tetukyamulabirako ddala. Omutendesi wa ttiimu eno Paul Kiwanuka agamba nti tatidde embeera eriwo wa kuvuganya okulaba nga ttiimu etuuka ku luzannya oluddako. Bwe tujja mu kibinja okugenda quarter finals kiteza mukulu nnyo, gwetaaga obumalirivu bungi, gwetaaga obumu n'okusaba okw'amaanyi nnyo, naye nga tugenda byonna bikola tubigatte suubira ne Katonda ajja kuba ku saidi yaffe tufune obuwanguzi. Mu kibinja kino ekyokubiri ku Sunday no Busiro ekyaza Butambala nga yeetaaga buwanguzi bwokka okwesoga quarter final nga mu kibinja kye kimu Mawokota ekyaza kya Ddondo nga nagwo gusalawo aneesoga quarter final.